Obubaka bwange obwa Kato Lubwama ng'omuntu nabuderivalinga eri famire ye benakyalayo okubakubagiza era nja buddamu leero bubaka bwa kusaasira nga buva eri nze n'ab'enju yange wamu n'ekibiina kyenkulembera. Tunyolwa wamu nammwe tubasaasira era bwe tuli baganda tuyimirira wamu mu buseera obwakazigizigi nga buno. Era okufaananako n'abantu abalala bangi badde bakyogerako. Kato Lubwama ye abadde uniquely controversial nti nammwe abali wano bangi nnyo kizibu okusanga Kato Lubwama gw'ataavumako. Abamu yabavuma nnyo, abamu mpola mpola, abamu directly, abamu indirectly. Naye nga basinga obungi wezambaali Kato Lubwama yakuvumako, gwe abe mukibi Kato Lubwama yakuvumako, gwe bajjo in fact yakubamu ne kumpi gwe bajjo. Kato Lubwama buli omu yamuyisaamu eggaali, olaba ne Katikkiro yamuyisaamu eggaali. Kati oyo Kato Lubwama. Era Lord Mayor abadde ayogera wano, ayogedde ku lunaku lwe twamukyalira. Kato Lubwama ne bw'aba aweddeyo ng'era alina okuleeteramu kezalawo. Naye nga yewaffe feba artist, I would say this is an artist thing. You wouldn't understand very easily. Okumu understanding nga kibadde kikwetagisa naawe okubeera ng'oli ku frequency eyo nga artist. So tumusibula muganda waffe nga tumuwa ekitiibwa era muganda wange Kato Lubwama nga bwe nakyogerewo ne kati nkyogera ndi nze ogenze ndikkiriya naawe 5 nga sina mbwa. Era nkakasa bwe tuneegwako mu party 2 tujja kuba nga tuli easy. Kato Lubwama the politician. Bannange ebiseera bingi nnyo Bannayuganda naddala Abafirika baatukuuma nga tuli wala okuva ku bintu ebimatalinga. Era kyali kyetaagisa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba ebintu nga Kato Lubwama. Oyinza omulaba nti abadde comedian, oyinza omulaba nti abadde asagasaga nnyo, ne Kato Lubwama ya taking a firm step n'ayingira mu bukulembeze. Ayinza okuba teyabitukolera byonna byonna, y'ensonga lwaki naffe abajja after him naffe twagendayo twongereze ku we yakoma. Naye omuntu yenna yenna bw'atekinga step n'agamba njagala genda wali we bateeseza, oba agamba nange kaŋŋende mbikyankalanye, nange kaŋŋende ndyeko, oba kaŋŋende mbikyankalanye, whichever way yatekinga step n'agendayo. Olw'abantu nga Ndawula Wowotto bangi temumumanyi, yali actor, ndowooza ye artist mu Uganda yasooka okugenda mu parliament. Kato Lubwama yali wakubiri. Nze ne bannanga balala twali bibala byabwe. Era nange bwe nagenda mu parliament nga bwe nze nga mbagamba nti nali njagala nnyo okuleeta nga Bakyagulanyi bangi. Kati olunaku lwa leero tulina ba Dr. Hildamani, tulina ba Geoffrey Rutaya, ate n'abalala bangi bajja. Naye Kato Lubwama tuyinza okuba twali tetukanya mu bintu bingi. Naye simujjukirangako nga Kato Lubwama mu bukulembeze bwe yawagirako okunyigiriza abantu. Simujjukirako Kato Lubwama kukeera ku makya n'awagira Nakyemalira. Sijjukirako Kato Lubwama kuwagira kuwamba bantu baffe. Kibadde kimukwatako nnyo ng'abaana ba Buganda bawambibwa ne batemulwa ne battibwa, nga bawambibwa abo abawamba ensi yaffe, nga bayambibwako mwanattu bannaffe, bataata baffe, baganda baffe, bamaama baffe, betuwa ekitiibwa. Era nga bwe nze mbagamba baganda bange nti omuntu yenna yenna bw'aba ayagala obbawamba, omuzungu bwe yajja wano okuwamba ettaka lyaffe n'otukolonizinga okumala emyaka egyawera 7, yakozesa abo betuwa ekitiibwa. Bw'otuuka wano ani gwe bakkiririzaamu? Bw'ofuna gwe bakkiririzaamu ye n'omukkusa, abalala ne b'obabonyabonya. Ekitundu kino kibonaabona kubanga baafuna abatono abo nga ekibakwatako lwe lubuto lwabwe si mutima gwabwe. Eno y'ensonga lwaki osobola okulaba omuntu gwe muwa ekitiibwa ng'ali mu mmwe bwe tuyita ab'ekitiibwa, naye ng'amazima amatuufu ekibaluma akimanyi, nga gy'ayise baziisa abantu nga bawambibwa buwambibwa ne battibwa, ng'akimanyi nti ne gy'aziika oba gy'aziikibwa bali mu kusenda abantu baabwe.
ku ttaka lyabwe naye n'atakyogerako. Kato Lubwama teyali bw'atyo, era singa bwe yali bw'atyo yandisaze n'adda ku sayidi enyigiriza, naye abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa ebbanga lyonna. Lwewaawo tabadde wa NUP, era olumu nga nange nsomeramu nti nze naleeta akaana ka NUP akamugjayo mu parliament, naye ebadde mboozi yaffe y'abaluganda. Kato Lubwama has stood firm for the values of leadership. We respect you for that, my brother. Mu DP tewaliyo byakulya by'amaanyi, naye ne Mao ne bwe yatunda ekibiina Kato Lubwama teyagenda naye. So we need to respect him for that. Finally, Kato Lubwama, the artist. Awo nze Kato Lubwama tewa abadde asinga okunkwatirako ennyo, kuba tuconnectinga without a doubt. Oyo musajja Honorable Nsereko gwa jeyo ye Master Parrot. Twayimbanga ne Master Parrot oyo, era twatambula okuva e Kamocha ne tugenda ku Bat Valley nga twagala kuwandiisa naffe mu Diamond Production ng'olwo ba Kato Lubwama ne Abe Mukibi bakozeyo bandi nga tuli bayimbi ne tuuka naye ne bagaana tuwandiika. Naye waakiri kyali waffe Irene Namatovu bamuwandiika, era ye n'ajoininga Diamonds, eyo no lutaaya gyamusanga, era lutaaya nkyakubanja. However, twamwenyumirizangamu nnyo, batuinspiringa nnyo in art. Abe Mukibi, Kato Lubwama bagenda ku department ya MDD e Makerere. Nzorede nali Makerere nga soma social sciences. Ne kubanga twali tubegomba nnyo, ate nga ne mukulu wange Eddie Wampolose, because of those people that we held so high in regard. Na crossinga nengenda ku department ya MDD because of them. Era tebakomawo ne badevelopinga theatre mu Bugubi. Mbadde wano ngera Honorable Mpuga bw'akyogeddeko, nendaba abasajja ba Museveni bajja bagamba nti eno y'embeera ya NRM esobozesa abantu okuziika. Kwegamba bakirabira nti n'okusobola okuziika abantu baffe baba batuyambe nnyo. Yeyo leva gye batulabirako, olaba tubakkiriza okuziika omuntu wammwe. Njagala okubajjukiza nti Kato Lubwama mu kutoba kwe, Kato Lubwama yazimba theatre eyasooka kukupa theatre eno wansi, ne bagimuwambako ne bagimenya nga bwe bakola Sembule. Kato Lubwama n'agenda n'azimba theatre endala eno waggulu nga kwali Kampala Royal Theatre, era nayo bagimenya bumenya lwakola ki, lwa mabanja. Ngera ebyatuuka ku Sembule ekyo tekyatuuka ku basajja balaba bamuwa biliyoni ne biliyoni za ssente ez'omuwa musolo. Ngera bwe bawadde biliyoni ne biliyoni abatali bannayuganda baroko, naye Kato Lubwama yali teyeetaaga yadde miliyoni 5 bawamba theatre ye. Ebirooto ebyo byonna ne bikomaawo, n'ebyaba artist abalala bonna ne bikomaawo. That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula Kato Lubwama. Muwulira? Temunsudiya musirike busirisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato Lubwama, nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyannaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Abamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry eno okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bwe batayagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kyekyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala.
Right? Me not a yellow man. No, sir. Naye twayagala kyetulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala gyensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics kyeki politics embeera y'obulamu politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala so olunaku lwaleero ndi artist mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika okitegeera that is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kuba tasobola ku recordinga waabwe nemuga enange nzize ku mixinga kayimba kange nagamba have you already given your script to the minister nambuuza nti byoyimba minister yabikkiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka ebafuuka baslave era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gwe okuyimba oluyimba oba okola omuzannyo minisita alina okukkiriza temubijjukira. So it takes the political will. I know twalabudde bungi naye honorable Seriko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi omulimu ogusooka ku representing aba artist naye omulimu omukulu ku representing abannayuganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo waliwo abaki nze nemanya nti eddagala lyakujjako dictator nengenda okujjako dictator naye nembateekerayo bakyagulanya abalala Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongere ojjeko wano sebo basebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaga something done. Yes, mwana ondo okuba president bwe saalayira naye ne mubalondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman ng'omulimu gwe gugamba ki njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy yenkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati policy ya wano okujjako ng'ekyuse neffe balinga ba artist era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kyetwali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006 naye etteeka eryo nga teriyamba bazannyi b'akatemba teriyamba bayimbi liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo benja golo basaba muwulirize tulina muganda wange oyo John Segawa gwe artist atayagala kumpuliriza wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogerere gwe atayagala kumpuliriza muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga oku understandinga copyright ne tusaba Silver Kyagulanyi abenchmarkinge oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata najjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildeman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpulirize mwe ba artist gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildeman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka paka olunaku lwaleero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildeman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda
Government ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildaman lyaleeta. Njagala basaba mwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga ne gye mulaga mulabayo. Mulyenenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kye kiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongobaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temuyina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kuba mwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi. Bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndaba nnyo nga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kkuba akutte emmundu ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa muina singa mufumitiriza mwandibadde kibawagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula. No, teba artist tuli bantu bagezi muli bantu ba mugaso. Nga maliriza Honorable Nsereko onoonsonyiwa munnange bwena oli artist ono twayimbanga naye no ye Menton Prince. Ono artist munnange nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulaga bannaffe so neyanzege ba artist njagala babuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze president wa Uganda waddala. Mukitegedde? So mwe ba artist buli woobanga lwenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend. Naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna bagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa na kunneefasa wabula gavumenti mugigambe. No, listen, attend very serious. Mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala ne kino. Muyina omukisa ogutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna. Ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuwa leave of parliament. Kaakati muyina opportunity buli kye mwetaaga kibali mu ngalo 5 bwezi. Bwe musisinkana temusinkana kugabana ssente za muwa musolo. Temwetaaga nabbanja, temwetaaga gye muwezi, mwetaaga mitwe gyammwe, mwetaaga bannammwe, muwuliziganye mukole enjawulo. Nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa, maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe. Kato twamufiiriddwa naye ligase gyagenda maaso. Ba artist mwena mubeere ku alaali, mwebereremu, but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera. You are your own future. Nobody is coming to save you but yourself. Kino kyekiseera mupushinge lino etteeka lya Hildaman njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti bafaako oba tebafaako. Temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwereri. Mukwatagane mugende mu parliament. NRM yesinga ba MP abangi bwe banayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala, naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.